Kyobola werangira nze president omulonde nga bakongoloswa dde. Nze president ogende magere mu ntebe. So sentebe mu ntebe. Otegedde logic. Tibine bintu munda. Okuyingira so sigwe. Sigwe ino wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaza n'okusoomozebwa okulala asobola tuka ku bwanguzi nkuyozaayoza nyinaziwa amuza kyeyo naye abangi muyita lastabaaga tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda kusooka akubuuzeeko tutandike pulogulaamu yaffe tukwaniriza sooka obuuza abantu nga bulijjo ziwamuza kyeyo ne lasbag babuuzizzaako nange omusajja w'omuggete eyo tukomyewo tulabe wiiki bwetambula waka bwatambula otherwise mwebale kubeerayo n'abazza abaana mu masomero katonda tuwe wiiki ennungi ziwamuza kyeyune ku 0703 511 589 otherwise mwebale kubayo ne programu ennungi kale Sweet Valley Islamic Nursery Primary School somero lya nursery mpaka kibiina kya musanvu lisangibwa Kibajjwe Dege ya Bombo environment nungi esobosa omwana osoma obulungi abaana balya bulungi abaana basula bulungi computer lab eri ku ssomero ate n'eddwaliro weriri ku ssomero ekyenjawulo kye balina nti omuzadde yenna wabanga abadde asomesa nabo omwana n'ava mu bulamu bw'ensi omwana asoma mpaka kibiina ekyomusanvu takomaawo omuzadde waafiiridde balina center number ku kibiina ekyomusanvu ate nga eya UNEB balina n'eyeddiini ogenda bafuna ku namba zino wammanga atwalayo omwana kati oba ayagala okwebuuza ebisingako oyagala ogenda kulambula ssomero tudde kuyika 7 esobola kwagala ogenda olirambula n'ebirala 700808882 ne 0786 abaana official okusinziira ku government ya Uganda bazzeemu olunaku olwaleero olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa February baga oli otya bitambula bitya tuli nga tugambye katonda abaana system abaana bakyadda ku masomero ate n'ekintu ekinsanyusiza politically leero enzo owulirako aba Uganda Law Society batutte nga bagenda kulopa poliisi mu kooti kooti yayise ekiragiro nti abakuumaddembe bave wakyagulanyi kati mbu bakyagaanyi kati bano Law Society mu kooti kinsanyusiza nnyo olw'ensonga teri gwe bayise genda ku kkubo bagenda mu mateeka kinsanyusiza andi mulimu abagamba mbu tukabanje ne baddamu ne basombowa abantu lwaki nkireesemu eno time kati abantu tuli mukuzza baana mu masomero bizinensi endala zizzeemu zigguddewo open ejjukira abaana bano bwe badda mu masomero n'emirimu emirala egiggulwa oba egyeyongera ogazi abakuba emmere abasupplying ebintu by'amasomero scholastic material kati essaawa zino street zaffe nga Nasalodi ogijjukira supplying ebintu kati kiza yeyongedde okuggula so kati mu mbeera eno nze kyegga nti wano kinsanyusiza ne bannabyabufuzi batandise okutegeera nti tekyaligenda ku street woyo awulira nti ayina ensonga emukutte mateeka otherwise tuli mu baana kudda mu masomero embeera nnungi nnyo era buli kimu blaza tuli bakkakkamu embeera nnungi etambula bulungi mu Uganda bulungi kati bulungi kuba nekirala walabye awamayita UPDF nge celebrating atale sita walabyewo ki kweteri bukubagano ensi zakiikiridde kwekazi kyendaba situation at least abantu bakkiriza tudde mu nnomo politically yawanguddwa goodbye olaba ne meya mu Japan sinawulya mbu alina kyeyagambye the other Elias Lukwago yagambye eki yakkirizwa that's the logic nti abantu abali badde baga nti tuli mbife ebyali badde bikangakanga at least bakkiriza so kyonna kyekiri katonda atukuumiraawo twagalane tukuume eggwanga emyaka egi tusooke tuzza abaana mu masomero nga bwe kiri ne 5 years down the road tunadda mu byobufuzi kati lwaki abakuumaddembe tebavaayo wakyagulanyi kiki kye bakolayo munnange nina ekintu kye nnakugamba okusooka emabega ekisooka nze nnakugamba gwe bw'olangirira ekintu obeera ready to face the consequences era kino ekisanja kitugenza okumalako gino emyaka okujja olulonda nze nkubadde bagga tisaasira NUP nga babakuba abaana abo be balangirira amaanyi you remember be balangira mbu bo bayeekera essaawa zino for the security of for the safety of the country government erina n'okukuuma Bobi Wine n'abantu be because nze ngamba abantu nti President Museveni wajja mu community mu public ng'alina eritoto security mbu bamukuumye abatali against ffe waliyo n'oyo omulaba ayinza otwala advantage eyo ey'omuttira mummwe same applies to Bobi Wine fe Uganda ebizibu bye tulina waliwo n'anoonye as a man so leader of opposition baamukubye leader of yabuze naye ng'ate si government yekirimu OLC Bobi Wine n'abantu be bakirimu tuwabayo omulabe gutera okwogerako alinde emmandu so at a certain time so kati kitegeeza security for the safety of Bobi Wine and the safety of the country ayina okukuumibwa
otherwise chenjagala te government yetu yambo ekole ye police etubulire wali kwampudde ko kituma lusoke nga ayogera no tulina okuuma Bobi Wine n'abantu be just in case nga walu anything for mufunze nenga kati akyekukumye mbu ye akyekukumye kati nze kyensaba police akyambadde nga nti police uvayo mama mutubulire ne wali tetumala budde yekukumye tumulengere bwayise yekukumye tumulengera ne King Saha mu motoka yekukumye kyokka ebyo ebijja byali Bulaaya. So the police come out. Simple. Ensonga faba mtu chimanyi, you have to keep that Bobi Wine. Oyiza nokwesanga ni aji. Abasajja byabakama byamu abakyusa mu kubinenga wakyali wera abamulaba alaba. Haji Munyagwa. Kugamba bacha mutambulira. Lead of presidential candidate see. The former one. No pray. They was a teacher. Who is a teacher when abantu bakyali under our priority because tukyabetaaga okubatunulya nontantirwa amaze okukolaki okulayira ti wakyaliwo omusiru akyasobola yiwe eggwanga njaga waliwo agasajja gatudde wali e Bulaaya gapapa lukuuta buganoonya mmandu satasatentanyoyo bwe bweyosobola omukola ekyajabo ne bitandikira awo. So government enomuwasi tulite yone to the maximum ate ffe emitima gyaffe n'egikakkanya n'abantu kubabuulira nti wamma mwali kwa kati abantu bagumu the majority bagumu kwa bakimanyi mwali bitugamba nti signs ezirabirwako oyala totumanyira natomalira budde naawe already mwoli obukodde the majority bakimanyi mwali. However muli mwezi empulubujje ezitambula so police come out clear you declare that nti ali wano mwali mu ggwanga full stop nekino ekya security tukimanyi keep it up paka nga tukakasiza nti embeera eteredde nza I support the government okukuuma Bobi Wine. Ato Bobi okwekukuma Bobi Wine neruli nagamba ko Bobi Wine is looking for a way out politically anonya wabiviiramu banonya bagala kunzitaka ngende muwanganguse ajana mala duka tugeno mbali South Africa nenge yadduse yali nyennyonyi nakuza yasobola okuduka nga Kakwenza obuza yasobola kwambala Gomez nga Besigye yo maka Kakwenza naye ine esikaji yasikamunga ya eyo Bobi Wine tabirusobola ayinza okuduka nga Besigye mu Gomez oba yizo omuntu ali amubutu ng'Obote ebyo tabisobola Obote tomuwamba bangamba baye bamugamba we mu mujje wano ne bamuteeka mu butu ne bamufulumye ekibuga nga yata video not going anywhere bano bayo titokero olutwa mpozi titokero olutwa ya muwamba ne bazili okwalwa akagrupu akamuwamba ate kyeyonsa bamala owamba ne bagayika tuzzaako kati bamanyikiddako banga bayita Charles Zedi oba Malulu ne mugaja abantu wandikire kike tuba tuzzaako after tumaze owamba katuzeeko bo bali bakoye muntu nyo Obote nga yali munafu bamuwamba murundi ogusooka nobo kubiri ne bamuwamba Obote yali mugezi naye nga alina part of obusiru koze ogusooka Amini ya muwamba ate bagamba bwagende Singapore yali alese order bakwata Amini kumba Amini abasajja baate abalina order y'omukwata ate abasinga bakkiririza mu ye bangamba bamuwamba Amini bamukimeewu bakololo bannaggu najjalayira ne behind all that Bungereza ne Israeli bali babimanyi ne on the local basis ya Obote yalina ogwo omuzenga wabayagala bakwate alagira awa order n'atema arrest minister gundi n'ayitamu kati bakuvuba yali Tanzania ali Jindi yaleka order n'agenda Singapore ne bamuunzika nengo ate yagamba njagala mutwe gwa Amini ye yali agala na mutwe yali awulya bagamba atuno baba alina mula utololwe Konga abo yabira yava ku Golodi omanyi Uganda ezo segenda kati Kongo nabo bagamba era byabaawula kati be bafuna obutakkanya baga kyajjamu ne tribalism ngera we kyatuka ku titokero otwa n'obotonwa ne kijjamu abalangona abakyo lwadde fera tuveeri nati nedda olukati otunyigirizibwa ojigaba n'abamu 7 abanyankole naye ogenda obatuuka ngonaga temutumanyira naffe abanyankole abamutuli bubi kituufu kati n'ekyamini n'Obote kyajjamu nga waliwo abakakwa n'abanubbi ekyo ekigali kyamini kati ate nga mulimu other influence kyokka n'alagidde mbu bamukwate naye on the international level ate abazungu baali balaba nti Obote oleda tasofuuka threat kwe kuwagira kino ekigaali ekyalimu kwe bakozesa kino ekigaali ekyaliwo kye yali alagidde bakwatemu Amini waabwe ne bakiwa obuyinza ate ndile logic nti bano baatuka nabo ne bafuna obutakkanya Amini n'Obote ne beeyuza era n'Obote tusitule obutakkanya bwali ku bo Obote ne basajjayo bano batitokero babaziriyo situle ne beeyuza lero ate ekyo nga bw'okibuuza teri asobola kuwamba gavumenti bwekyo ng'avudde bweru era teri yali wambye Obote singa yali weebwe Obote we yalitamidde whisky gwatugamba Obote 2 ne bwe yalitamidde whisky emyaka 2 solongazo ab'omunda bakkiriza teri yali mukutte kojula Mugabe ngano gukanaagwa ngani amukwatako
era abo be bakera nga mzee tuwe byaffe wano ojja ndi Mugabe baamuwamba kyokka nasika n'agenda n'atikira abayizi ku university mbu bakyalina bibate was that a coup or it was a negotiation era eringa negotiation naye nga kyava mu ki munda eri asuula gavumenti teri afuga gavumenti teri asobola kujjawo gavumenti nga tabaddeeko munda genda okinoonye nga tabaddeko munda taliyo gwe genda okinoonye mbaayo ogwo wana Uganda yali jaso jiwunyirizaako weti nga tali mu circles kwani bano wa Yusufu Lebe tugamba babinaayisa abamu babateesezaako emoshi eja jiga baali mu circles wanga ne Museveni naye yali muko munda lato ye yali munda wani bava na Tanzania nga abalwanyi okutwala amini ne bakola military council wano kyokka mu meeting emoshi waliyo n'amannya agaafuluma agaba Yusufu Kironde Lule babinaayisa that's why bagero kujjako amini walinga we amannya agaleetebwa ojjukira gwe bakimerungu jjede ya that time kwa tujjukiza ojjukira gwe baali gwe simanyi yennyini yavuga kabenzike na mukimerungu what was the logic nti waliwo already abo bye baali bamaze okuscreening okubalaba nga baagala basembeza naye tebaali bweru wa system Museveni ye yakiri munda era yafuluma munda okugenda okulwana obote tu baamujja bweru naye okumujja ebweru abaali munda basajja be ba Paul Mwanga zendi wa UPC nalinje vuddemo so mu bufunzi kizibu omuntu okwata government nga tabaddeeko munda kizibu luto yavaawa era yali gendo tule bonna ne Kenya gendo ti Tanzania bachiba Kenyatta bonna babaddeko munda mu system eyo nalyoka liyaka makyalwane simanye Sudan begenda ekongo omusajja abadde alwanira kubiri nyaba nerabidde naye omusajja ye yalayiza ate Kisekedi kitegeza naye yali munda ye yali byabakama wa Kisekedi we balondera yali yabakama we Kongo n'alayiza president Kisekedi saa zino y'omu kubayeekera ate Kisekedi naye yali muki munda kile gwavudde ebweru you'll fight and struggle naye otasobola kutuuka omanyi lwaki yasobola kitogeraganya Besigye ne Bobi Wine ugabideka naawe Besigye ate yali bulala kuba yaliko munda nawe yanga alina ne pulubujuza abakkano gundi abamuwagira simanyi ba sergeant gundi Samson Mande bani munda ne gwaveri ne system ya wano mundu oluse kutabukako kitekeza kati nsibambi ne banne baliko byebituufu era gye bulijja mu maaso bw'ata bansibambi oba omwana wa nsibambi alibeerawo n'obuuza lwaki mwana wa nsibambi yali wano kubanga ye ayagadde ekintu kale Kayihura example gye tutera okuwa lwaki Kayihura yali awo katawe kaliikirizibwa wadde abasinga tebaamulaba he was there yali munda nga barraninga you remember Mugisha muntu taatawe muntu yera you remember these people of Byanyima nti bana abantu lwaki be bali because they already had people inside Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddege ya Bombo Kibajje nga wakave Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddege ya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 07523 375
29 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku namba yange eno kubeera nti gwe nga gwe oyina soka kwesiba ku kiri ekyabali no so kati politically tusooke tukkirize bannayuganda nti waliwo ebintu ebimu nga tuba twagala toto change tulina kusooka kubeera munda ne the moment wofuluma munda n'ogenda eri waliwo ebijja okuzibuwalira ate era siti tosobola kuva buvye n'otosobola kwegagata ku bano kusooka kubako change gy'ofuna kaakati kitegeeza nti omuntu apinga bino simanya ono yakubiza ekifaananyi ne Museveni yaganzeko mu State House tamanyi kyayagala nekyalwanyisa takimanyi abarasta you remember walukyali bamuta Emperor Haile Selassie yali Ethiopia eyo abasajja balumba Ethiopia abayitale kati nasirike ndabuza ne story kati agenda okizuula nga abali baddenga bakuwa amaanyi bakyali bate bali mu League of Nations yasikirwa UN kati mukwagala okufuna empuliziganya nabo mubba contactinga bali abasajja ne bamuyita kwegabalaga batugenda yita olukiko lw'ensi yonna ne bayita ne Ethiopia kwa yali victim w'omusango guno gwe yali aloopye Ethiopia Selassie yasooka nayo mu lukuŋŋaana naye ate abantu baali bamubuuza ogenda otya mu abo abasajja nga ate bakyali baabana boona kukuba n'abagaa tosobola lwanyisa eneme nga tomutuukiridde olina okubeera niya naye mutuuke kosa okumanya n'entegera n'endowooza yatuukayo mu lukuŋŋaana eri yazuulira nti ate ne bali babadde bavunaana balina enjawukana wakati wa Italy, Germany ne Japan nakimanya nti wadde bonna kkala y'emu ya kizungu naye ate bali abasigadde abasinga tebawagira ani tebawagira mu Italy kubajjukira eri ku international level baali bakozewo the acts abasatu obajjukira Germany, Japan ne Italy kati nga ba others mu Europe babakaaba kati bano ba British bani baali ate direct asobola kusupportinga Italy kufuna maanyi gasingawo era mutalo adowawo nga alwana ne Ethiopia abasinga tebamuwana maanyi kati ebya Ethiopia Selassie abitegeerera eri ng'agenza abantu n'alyoka nti noone yeewaga abamu eri si bataano be n'akoma wano with other strategies ate nga ne bali abamu bamuwadde ne ku support n'afulumya omu Italy kisa tusobola kulwana namu nga tosose sembera n'owunyiriza kyekiri so oyina okusooka n'osembera ne bwaba nsibambiza against mwami Museveni but is doing the right as to okusembera awunyiriza ekiri awo so Mau ye yalabuka yabitegeera ate okimanyi Mau asobola otambula n'afuna etwa bawamunyeega kituufu ate yagambako nti zijjemu green nyambadde yero yagala tuzizenga bapatana full stop era tukoze endagaano yeeno wadde mbero endagaano tugisazizaamu n'atema nedda okusinzira ku bwayiro buli muntu n'atema so bw'abeera munda afuna emikwano akola ki okulaba system etambula etya ngozaki abantu batya muntu bamutiira n'agugumuka bwati waliwo ne jeno ogundi agamba yes awa jeno onekana aga jambo sa kubanga mu system abaddemu abadagitegeera era bye n'agamba ey'omu ku bantu atasobola nayiwa system eno ne bw'eba etabuse etya ye asobola ogiyingira n'agitereeza because agimanyi so ekyo kikola mu Africa mukka mu nsi yonna ate nga nalaba Trump lweyafuka president atabaddeeko wadde nedda ate ezo z'ensi zoyogeddeko ate ezo zitugamba kwegamba electoral colleges the minority decides for majority ezo za interest zina ne script already empandiike baleeta gwe baagala ne wekiba kidomola bakireeta ne bakiteekawo awo kuba abafuga eggwanga boji bali ate bali mutwalaganya kati saa minisita wa Bungereza yo terimala myaka 3 nga saa minisita kwali baleetawo akasonga kati waliwo omusajja ono eyakola obuseegu obungi eyettira mu komera oba Jeff Epstein mu Epstein mu America kati Trump Keir Starmer yagenze n'alonda ndoza abanga ambasada wa Bungereza mu America nga gwakuba bagenda okizuula nga ate yali mukwano nnyo gw'oli obuseegu pate yabeerangayo kanga oli gwe bavunaana babayita bapimpu bafuna obwana obuto mu bwamalaya ne babuguza bali abasajja kati ate ng'oli gwe bavunaana ye gwe mulimu gwe yali akola kyokka ono gwe bawadde obwambasada ng'ali wakinga indayo tebalinga abatugamba ono y'omu ku bakkiraya nti abaagulanga obuntu nkugambye egonade ndi awo nga ndaba akulira communication mu office ya Keir Starmer nga yalekulidde akamanyi bwe Bungereza etandika bwe baminisita ne balekulira ne Keir Starmer naye agenda atasobola sigala so kati kyonna kyekiri nti abantu abatambula ne system with serious changes and serious kikwata bava munda kati tegeeza nekiri Bungereza olwaleero waliwo abavuga script nti oyo akomaawo wategedde tufune omulala bebeetoolodde obwakabaka bwa Bungereza kwega bateredde bebaotoolodde Namulondo ya Bungereza those are the ones bebalina script onaaveeko ate bo ne baswala e Bungereza that person asobola oddufiiramu
ne bali badde bagamba ono simanya ye Peter Bichi kati basobolokera ku macha gweva ku mulimu ogwo yali kudde no basobolokera ku macha ne bagamba Bungereza genda naffe mu lutalo mu Iraq nenga ate babagenda bisayininga prime minister sayinize bikidi consult from Bwakabaka bisero yabanga Queen bamu consulting era nasooka kkiriza nti tugenda bale tugenda n'okulumba Libya bangambe ennyonyi ezimu zaava mu lubiri lwa Queen okulumba Libya okujja nga bonaga kwega okuteking over ogendo bobbinga ne zikomawo zaava Bungereza mu lubiri ne zijje zimu kuzikuuma Obwakabaka naye ate olutalo bwe lwatabuka ne banoonya gwe bakyambaza ate bakyambaza prime minister ojugire ekye Libya baali bonna ne bakkiriziganya ne bakona ebyo byabatabuka kwe batandika oswala ba prime minister batandika ddugenda simanyi Gordon Brown simanyi Charles Tony Blair oba zatandika batwala nti ne bano prime minister obisebisinga babanga abasaddaka bw'Obwakabaka bwa Bungereza Boris Johnson ne bagenda bwe batyo ebyo bya Ukraine byamuyisaawo nga gy'oli naye ekizibu kya Butemba bako nti Bungereza wabawo agasonga ag'amaanyi ennyo ne gatatwala prime minister ne baleeta akasonga akatini nti weetaba ku bubaga bwa covid ng'otaddewo amateeka gwe kennyini n'ogamenya kyekisinga obulungi okusinga okugamba nti wakwata omwana twakulabye walidde enguzi ya milioni 5 ogenda osigaza kitiibwa ki nti wabaawo ensonga ennene zewalaba lewaga gwe n'ogenda eggwanga bakusanga n'obwana obuto ne bagaanidde agenda likulira kubanga eggwanga wayogedde speech wakoze statement enkyamu n'oyitaawo ne they have all of that is gwe manyi kasita bamusongako aba alina kyakoze ekitali ku script gye twogera kunyagala abantu balowooze ku kya script ekitali ku lukandagga lw'ebyoyina okugoberera buli lw'obivaako bo kujjawo ensonga nnyingi bayisa kugaba juzi wagaba sente simanyi wasayininga sente ezitaliiyo n'ofuluma waliwo eyalekulira nga omusango bamuvunaana gwakugula nyumba n'atasasula musolo mutuufu gwalina kusasula ensonga ezikufumye kati kankubuuze mu bapresidenti ba America ababadde kuba abakulembeze abali mu nsi muno njagala currently abarunning eggwanga njagala ombuli president akyasinze okuba n'emisango ku ssaawa zino Trump very good naye lwaki afuga America script akyagiriko eri akyali ku script kwe yagira kwali naye ageza aveeko olunaku olwo bajja mutekako akasango katini America n'okuttetta vanne bya America n'okuttetta obabuuza nga babula ate nno aba president kale naye America ettira ddala n'abakulembeze baayo bu officials and what have you kasooza kisa interest za America kati Trump wadde simanya emisango giriena naye very good naye ali ku script genda obuze George Bush yayo ky'abantu mu Afghanistan Iraq ono Juni ono George Bush naye genda olaba ali abikeperani amukwatako Libya batta abantu Obama anasiga ebisiyaga n'akola kisimisango ku bo because it's on their script Sheikh Shaban Ramadan mubajjo no mufti wa Uganda balina project Gaddafi yali ateekamu ssente n'akyali Libya ngo talutandika Gaddafi n'abagamba nina ebizibu ebinsumbuye nasooka bivaamu mufti bagenda okola baali bagenda ne basanga bomu ezaali zaakubye aliya before bwe yalonda ne kati agira yalonda ekkanzu eng'onga mu mwana yattiddwa ne batwali naye wasigalawo akakanzu akalimu n'omusaayi mufti n'ababuuza bino byebintu ebiri Libya bye tulina okuwagira bino otegedde ekintu ng'ekyo naye yo omuzungu agaliza collateral damages era we bagiyita wategedde ekyo kibuzo twakibuza ne weekend ewedde ali sitaani oba tukwatagana so kati ebyo byonna ne banabikola Obama ne batta abantu ne bakola batya kasita aba ku script bw'avaawo bamuwembejja buwembejja ewaabwe balina netteeka president wa America tavunaanibwa bweru wa America era wekiri ndowooza otegedde naye ate owo bamukiba yonna gye baagala bo ne bamutwala ne bamuvunaanira gye baagala eno lyejjogoletera okugamba ye so kati abo bali ku script z'abasajja mu nsi ziri kyobalaba naye wano mu nsi ne mu nsi endala gyeziri ne bagala nedda ono yalina okukwata kalinga Russia ate ye Russia atali mu system tasobola kikwatanako yadde kiwunyiriza China tosobola North Korea Irani Saudi Arabia actually most of the Arab countries ne Asian tigers ezisinga mu Asia omwe ezikabejja ezisinga tosobola kikwata ng'ovudde eri gobadde okimanyi Macron wa Bufalansa naye baleeta muleete geno nonyo omukazi we gwabaga amusimanyi yali musomesa wa musinga emyaka oba 4 emeka ono mukyala gwe yawasa oyo yomu kuba menta abo nabo bali mu system eri oyo mukazi wa Macron amanyi n'omukuba empi twana amusirapinga president bamukuba sirapu ne yeekaza the logic is nti bana abantu baywane script kwe batambulira abo abaleeta obuleesi naye wano in serious power take over tana atali munda tasobola kikwata ne weba wiiki egi
kubanga kyenegenza ku Bungereza amasomero ge bayiseemu obudde obusinga gaba gafaanagana basa minisita ba Bungereza eyo kiteeketeekeza na kibuuza wano e Uganda, do you have such institutions zisobola okusomesa abantu baffe bwe batyo nga institution tugimanyi nti esomesa abakulembeze no matter which level naye esomesa abakulembeze kyankwanzi kati leave alone that format twetaaga a would be educational institution nga olaba essomero nga tulaba university kutandikira ku primary gali abasajja ge bayita elite schools tebakozesa kigambo mbu elite simanyi school entebe si kigambo bayina kye baba bategeeza elite schools gayina abagasomeramu era abo kuva ku level ne waba mwana bamuleeta mu kuva wansi bamusomesa obulungi obusinga byanjawulo agenda otuuka gye tumulya simanyi mu Harvard simanyi mu Cambridge ng'eno wansi ali mentored ategeera ensi ye bulungi nga priority yonna nsi bamusimbulamu n'ebirala nga naye oba gwe obonaabona osinga bamulaga ate ye yabonaabona osinga gwe kati ayira kunyigiriza gwe kubadde okimanyi abantu abakulembera z'abasungu abasinga kibali mu mitwe mbu bo bali bubi osinga ensi endala Amerika nibwejja neeyokya tugeze mu Middle East nebba amafuta they don't mind about abantu abafudde mu Middle East bo balabanga government yabwe basakidde amafuta bambi mwebale so balina kye bakibateekamu from childhood abo abali babakulembeze era basomera mu bitundu byanjawulo abali babakulembeze era balondebwa nga nagwe nage Russia kati be Russia buli mukozi wa government ali screened ate omwana wa agenda na training mu maje buli mukozi wa government naye the logic yali mu ekyo mwe bakolera screening aba training gye batandika olonde ogenda okweta mbu tata yaliko minister simanyi mu government ya Khrushchev Nikita Khrushchev ngaliko minister nti ate oyo tata we yali minister mbisale bya Soviet Union tata we yali general mbisale bya gundi tata we yali wa KGB eringa agency yabambe kati wanga inaku zobagira FSB yali KGB kwa cyali mu Soviet the logic is nti bana abali wakati still balina je bazenga bava waliwo omukulu mu bayita yes sawa zomusajja so tula watsageira Avrov nagamba interests zaffe za Russia ziri wezi ku international level. Why minister wa Russia webweru naga ensonga interests zaffe ziri naddayo nazinga n'amakulu president ng'akimanyi oyo tasobola alya mu ggwanga lukwe newe kiba kuba amanyi gyavudde ye n'abamubaddengako era kyemba nenda okubuuza nti ng'oggyeko wali mu Soviet Union we bakozesa Mikhailo Gorbachev okuva mu budde bwa Soviet Union otuuka kati tetunalaba nnyo nti bakutte Omulasha Abamerika bamutadde mu ssente akole mu interest za America bakikyusiza ddala ina sako yawe kasaba giyingiramu eya Gorbachev ina sako ne bagikyusiza ddala n'obukambwe ne bongera obukambwe musajja alina abantu batta ayina abasajja kwega national interest bate bakyusa ne level kyekiringa ne China kiyasooka okukola kwe kizibu labi China nti basaamu kyekiringa North Korea kizibu nti just kiba use nti kitta abantu North Korea bakweka amawulire kati ne China bakuba obuyondo bakuba obulabba waliwo amawulire nawulidde last the other week China ina abantu beyawanika ku mukono ku kalabba bali 17 bagita mingi family yalondamu abantu 10 oba bali 24 nesoka wanika ko omwenda naye yakawanika ko 17 mu family eji bali byefuddeyo ba mafia bakatero basu bakukusebira galagala money laundering bawamba abantu balina n'amakomera gabwe wakati kwega kusalo ya China ne Bama nga byefudde bakiwaji government ya bachimi ya China ne batona abachina mu limelight eyo ye China ne bola basigiti ne ya China tebireeta kwa kimanya it's not the interest of the secret, it's not the interest of international ebyo byaffe kweterereza wakati twetaga biba nnyonnyola mutwa sebwe bati Saudi Arabia yemu ku nsi singo wanika abantu kubulabba eyo Saudi Arabia obiwulira how often do you hear them America kuba abantu obulabba naye biwulira umeka naye abo bonna tetugamba nti tuwagera kuttaba nakyo tugamba nti waliwo national interest ensi ezimu nga tezizannye ku national interest tetugali ni ku ina sako ya Russia yatuuka n'esonga gwegezogere n'akatwa waliwo bawa simanyi polonium yali yekwese Bungereza Alina bakibaita Novichok aya aliko ka restaurant ye yagala ne family ye nadana gula okumbe bafuna basiga ku munyolo gwa mmotoka ate yasima tuka ali mukoma weeks 2 era yafudde bo amanya tajja kujja kulewe mmotoka ishuwa diru afasali bwe kigala kali ku munyolo gwe waka gwonyola nti ogula wenju waliwo ebintu ebitalekeka mu bulamu sente ogiraba esimu adabambijjako sente wende bikamu ku level ezimu nga tajja kukwata adi cash andi waliwo abamu nga
batuka ku level nga tachalina bank account talina driving permit talina passport. Very good. Kati ne bakunoonya bw'oba okyevuzavuza obumotoka bano babisumuluzo baminyolojja mu motoka bwe bawulira amalala g'amasimu simanyi nkwata essimu mmeka abasajja akato bakazizikanga gwe n'okwata ssimu ovimba kumbe essimu kwokutta abasajja kwe bakafuuyidde bano just saat oli bakanyiga ku munyolo gwa mmotoka. Kitegeeza ensi ku national security national interest tewabera kuzannya. Kati ekyewunyisa nno yali ne muwala we baba naye muwala we yawona anti bibamu ne DNA approve. Ekituufu ne bamanya DNA ya baga yegunde bateeka akatwa mu salary finale tugenda okulya naye nga liri matching kunze kisoboke ayi batta abantu nga bonna badde ku ddina bali bagala omukulu wali yes kane nga bonna balidde ku mmere baba mu revenue mbu bateeka ku suwaniyo yensonga lwaki ne baba president nga Katonda atusase yensonga ne baba president aba batambula ne zitoilet zaabwe nanti bagamba n'obubi obwo eba bakita batya classified ati kyetugamba nti bayine oli kasitamanya you yourself okuvira ddala munda mugwe the DNA and what have you basobola okukolera akatwanga kakobwogu ne bakafumula ne kaluma gwe basajja agenda wali kweya just na chuluza abamwetode bakwata poti ye ne bagiteeka mu mmotoka ne bagizaayo eke North tobagamba ne bakwata ne bagizeeko e Russia oba kimanyi kyekitegeeza ne bagyetika ne bagizaayo mu America. Kitegeeza basobola okukozesa ekyo okutrackinga okumanya gundi ani ayimiridde simanyi DNA waliwo ebintu ebyo byonna ne babitegeera kiringa nga nze ntera okugamba abantu MS Katonda atusonyote tuli we are not breaching security naye bw'ogendanga kuposa katuwa ku mazzi onyweko tokkirizanga the moment oteeka akagirasi ku mumwa DNA amalusu gagenda ku girasi owedde naye wabagala kufuleminga gw'owedde n'okukwata obukwasi ku girasi kyali akozesa statement n'amala okuwandika nagamba kwata sayininga n'okwata kapiro omala osayininga ye penda addamu gikwata gateeka mu kitabo n'azingako n'ebinkumu byonna ebinkumu biri awo gw'otuuka I need my lawyer kimala tugwe girasi y'amazzi nno ekyo tukyogera mu mbeera erimu flaming basobola okuflaming okukola kyonna kyebaaga yo gyogenda should I get simanyi glass of water but biki kyogamba onnumiriddwa nnyo nze goza okukwatanga kulimino ompe girasi y'amazzi for what basobola okuteebereza nga baagala balabe ebinkumu bye basanze oba katugambe ku muntu yattiddwa bisobola fittinga n'ebintu tugenda direct mu forensic department kuba mulimu abo abaana bebayola ne mu community yaffe muno mulimu abantu bebakuwata bagati tusobola kuba n'abantu tugenda bascreeninga bonna bataliko bajjako ebinkumu singa babifunanga gw'obaddeyo yugedelo awo tugende mu direct forensics nesusibino gambe kino kibeeramu framing mubeeramu sigamba nti security naye mubeeramu abo abantu ababi yogera direct security yennyini nayo eframinga abantu nedda sagala tunya the all agencies no police era kyeke si all police mubaamu abantu so kati security organization case talina ba suspect very good nagala nakuteeka ku kifayiro nga tokimanyi n'obujulizi nno nga yona abaforensic bayita n'ebinku mutwe abisanze ku gusi biteekako nga bimakinga so kati kitegeeza kiti n'ebimu kwebeereramu otherwise basajja basobola n'okukola akatwanga kako fenna ne tuli emmere ntunyumirwa lola omwe ufenga atulise mu yawe ddeye wa mu Germany oba yali mu Russia yali avuganya Putin oyo bamukuba Kanovic okwo ali nnyonyi mu dakiika 6 ng'atuyanye yenna very good oyo naye naayitako akakato blaza gye bali wa North Korea ayina kasini blaza yo gwe bakakubira wa Thailand weramya anyima ku airport oli no yamitako naawujja katambaala omanya katambaala nide kana katambaala kaawujizoza bameka abati abetoloddawo abasikako bayitirivu neka ayina ayikatamu ogu kuba ne yakawujja naye tekamuto manyo toba yali abamba buteeka mu ngalo oli yajja nabo naye nga luwo antidote nti ovanyola dakiika 2 ono bagana agenda kosa antidote exactly ye tagenda funa buzibu gwakute mu ngalo bwati ng'owedde so kati kyonna kyekiri 5 abasajja gye bali kasitova ku security gwe nga bakugjawo naye basi security abasajja bwe bakwasa obuyinza abava munda mu system so kati kitegeeza ne Bobi Wine bw'aba ayagala okukwata obuyinza omusajja kamera ng'agitunuza eri Bobi Wine bw'aba ayagala okukwata obuyinza naye alina okusooka n'ayagala okuyingira alina oyingira system soja ne baleko ebyokuvuma ne bavuma nsibambi alina oyingira system kati n'okuyingira system era abantu katubayambeko tekitegeeza ate kukola na mwami Museveni kyegambye n'ensibambi opposition ali mu system kati ate onajingira otya nga tokoze naye
logic ndi Bobi Wine tukama nti ogenda kufuuka we NRM obo kategedde naye kkiriza bobo ina leader of opposition sinkana abantu abo kwalagane nabo obo tegedde logic bwe kiba kyetaaga tu intervene ni programs ezeggwanga ziyingire bwobo ina abantu bonga beetaaga twala kyankwanzi okusomesa bagende kyankwanzi olwo system ogiyingira bwobo ina batabani nga bagenda mu force bagende ncha system ogirimu osokwata mutabani ono omuteka maje ate tutugamba biological kyetugamba omuntu anayingira system luto bagenza okwagala omukyusa ngoba kye yabakola kasa yajja ne Kenyatta you remember Kenyatta omuto Uhuru kasita bayingira yasoka nayongero juga bagenzo zula nti luto ye mafia o Kenya aliko it's too late nga yakintu akiyingidde yakikwata ne bajja ne Uhuru era bagamba yagamba ko Uhuru nayo kimanyi nina amanyi nzo omukuba akuleta Uhuru nga takifeelinga bekaji fuluma kamulaga kati ngenda bayuza kabanyigiriza n'odinga the biggest family mu Kenya kafala kaziremesa kitegeeza nti kumpe ku buli department ematalinga yayinayo ba agent kyetugamba okuba mu system naye yalinga eno ndi wa position ze government ya Uhuru njivuddemu sijagala kumba agirimu kyetugamba va kubina ebyaggo okuteekayo omutwe mbugwe minister waki naye gwe system eyo ogirimu nyiga y'abaana bo very good mu immigration nyigayo oyinza okugamba tuwangule tugende ku radio tulangira ogenda okutuwa ku radio nga luwa akabinja akakunye ne kakukube mune kakujjawo emisini n'oli mwana olulangira nti eggwankoli tutte awo naona wainubawo abaana bo wategedde otula eri nogamba ggwanga tuli wambi omwana ga jambo sa n'ateeka mu nkola naye togiriimu kyovula weerangira nze pulezidenti omulonde nga bakukongoloswa dde nze pulezidenti ogende emagere mu ntebe so ssentebe mu ntebe otegedde logic tibina ebintu munda okuyingira so siggwe ino onyiga ba agenti kati nze wengamba nti nasindi bino ebyaffe byetubirimu ebya ghetto twakunganya abaana baba kwega tatawo yali mulwanyi tatawo yali wa polisi mwatuyiningako usalama SPC constable bana babadde bakolanga mu kalulu kane tubakola mu group gye tuyita abalizavu boys mu ghetto ega bayino yambako government mwabo mwavuddemu ate abagenzi ne bakola mu ba constable ewabi akagaba era bambaga baga baba omukisa sobola fo kwa tugenda mu maje just in case bali kulutinga kati ababana babaga si biological bana ekituufu bantu bayingidde mu force under the organization of baga so baga basomuwa amawulire gonna agakwatanga ku force even before that baga wayogera okwesese tulosembera inayo n'abasobola omuli komene ebyo ddawo mayayingiza bano nti waliwo ebintu byoba oyingidde singa kiyambibwa nga gwe tugeze ngeza bugeza nga Piero yu Balamu Chaliyu wa MK singa Balamu aweebwa omusana afuuka minisita okimanyi ne Piero ne MK abayingidde mu cabinet ne tugamba gwe are you there kwane watu bwetwalisubide nti bayingirayo ku lulwo osoka n'obakuba n'obavunza if nonse bayingirayo batera waka tosala wano mbundi eri ate ndiye kirumira mpu ibiri ali na ali neno so the issue is system tosobola give eri gwe n'ogiwa bwi system olina okujinyigamu abantu department ezimatali kukwata obuyinza ne Museveni obote tu government gye yayiwa yayinamu abantu be munda mu obote tu eyo government eyo government yasoka n'ovuganya mu kinaana mu kalulu eyo government gye bangamba omuli gwe bawa ssente z'ebyokulwanyisa n'agenda e Israel nadda n'abitwala mu nsikeerwero sagambako nga permanent secretary wa ministry ya defense eyo government memuli abakubiranga abayeekera kati nno bajja wano omulwanyi n'akwata ennyonyi omuli yali wa David Oitojo eyakwata ennyonyi agendayo kyo olubira lwe luweero mbu abayeekera ennyonyi n'eyabika wazita accidento kitegeza bali bakite kitugamba nti system ezimu osooka kuzisemberera n'oli okubeera n'oba part of them then n'oli okokola kyoyagadde naye so si kubeera ono dictating ekikulu awo niwe abawaka omwana amaze ebbanga tali waka okimanyi tasobola determininga waka era amala akudde naga taata wamaze mbadde nte kuba ali waka so kyonna kyekiri tukkirize nti obuyinza tebamala gabutomera ate obuyinza bw'eggwanga kirala either olina okuba nga olina script kwotambulira oba sekyo olina okuba nga olina national decision okusalawo kw'eggwanga olwadduka national interest so kati Bobi Wine tasobola kukwata buyinza nga ali mu system nga kisemberedde ddala abamu betuga nti olina kukola ebyenjawulo okumala emyaka nga 10-15 ng'ate okakasa nga bikusembeza ku system tugali kusembera system sikuwagira Museveni nyiga abaana ba agent kumpi mu buli department ezimatalinga mulimu n'abantu abali mu government ya Museveni
nga ina n'obuyinza n'amaanyi ge mu level ye mwali ne just because system agirimu General Karo omujjukira bulungi nga kye kimuwa amaanyi apart from being IGP nga ina isimanyi ba crime preventer be nga ina obubingi obwaba informer kwega nga kireza ekintu yali akirimu nonta ati tugeze baga kati bano bafume bagundi negwe how are you inside there zepwe ne ministry ya cabinet ya fe Uganda erimu abantu abaginamu interest waba sabasajja ngo ina interest president na syndicalist mpaye betukola na baba va mu Buganda tekinamu interest abamu ne interest wayo bwaba mubajjire baga mpaye abasiramu okakasanga bana tukole nabo bunyoro mpaye okakasa tukole nabo you get the logic kiza cabinet ina banja abaginamu interest naye okugifunamu interest kuba kuyingira mu yo era osobola okubako byofuna naye okusitebya akyusa system nga tayingiddeko munda ne woba oyagala woyo takola kikuta abantu bangi musinda baka gumisinde yuso bimanyi Bakatumba Wamala mu budde kubanga Katumba Wamala yali minister mu budde bw'obote nati bagamba yawagiranga abaki abayekera bangi ne kasiri eggwanga Katonda musase wanga naye yakuba yabakubiranga pass kwa yabuza Museveni kati gwe mwaki mwatukubamu kwaje yali waamini yali waamini yali mwanyi waamini bagamba yali mukuba tanka oyo ye kabaka era bagamba ne mutalo yatulawo emutundu ku lusozi ngenda kukubira buli gwenengera asala awo yakuba ne yabuza Museveni gwe musajja waki mwatukuba government yafe waki mwajiyo ne bogereze ngema malo kuzindaga Museveni kati ngenda kulwana naawe enze nange nabye njagala ebyangu okugusa olwa abattabaga abatta family ya olwo benchayi abatta abantu ba kwe naye nasoka annyonnyola ensonga ze n'alyoka jja ono boli ng'ategedde ne kyagenda okukola naye yali mulalu ng'ali awo naye baŋŋamba bwe bakkiriziganya ne Museveni naye alina bye yakolera ng'abayeekera mbuzaabuza yensonga lwaki naye baamubanga bubi nnyo abasajja baamiini so kyonna kye kiri naye yabanga wo n'abantu be munda kyokola essaa zino yakirina gavumenti ogizannyisa tova eri nojja okukwata otherwise tukkirize abagala obuyinza musemberere gavumenti sikukuwa ba minister nekola amagezi ageetagisa obere ne ba minister nga gwategerera ba minister ojiga mama mbabazi musimanyi wa parliament secretary abamu babe bwa minister abamu babe bwasimanyi ba director b'ebitongole abamu eyo sigwe kuba minister kalo yinamba minister mu government ya Museveni wato olimu bangamba level yaleddako Jamiru mukulu gye yali azzaako ng'akoze ekibinja ky'abalwanyi afunye ebyokwembwa ayagala bambega abayingira mu government ya Museveni n'atandika okujja mu mizikiti ng'ali ku ruutinga abo abasiraamu nga ye kyafiri nga just in case bakuwadde omukisa n'oyingira mu gwe minister wa kino mu government yose ate oli uwe Museveni n'agitegeera n'asooka alumba emizikiti ga gwensanga akoleganye ne Jamiru mukulu ngenda mukuba mujje wano kukwatanga abamaseka mu muzikiti wakati leave alone that ye intelligence yagibawa before kadeze empulubuju zitandika n'okuvaayo naye ye phase gye yali azza kuba yali akitegedde bwe naveene Congo n'enkuba emmundu Jamiru mukulu woyo sigendanga kutuukako kituufu nyinza okujja okkuba emmundu kumbe bantegedde ne bankuba ambush naye bwe mba nnyinayo ab'omunda yakugamba blaze otekinga osetinga okujja naye bakutegekedde ekinene kolo notajjere yali amubulidde you have morals you have insiders abasajja we bakwa ye level gye yali azzaako era yaga nti deploying abantu nga bakomyewo wano mu ggwanga Uganda kwe yasooka n'alicruiting nga atwala bweru n'akola ekibinja n'anoonya ssente anoonya ezimbi eby'okulwanyisa nga n'ateeka olicruiting ate abakomawo wano ng'alina bayigiriza Oluwalabu bayigiriza ki nga balina kujja kubeera mu system wano ekintu nga tekikwatika bannaye nga kizibu Museveni yalwana kuva mu 7 Mwogo nga bakabagoba ne bangamba nti ate before 7 kati gwoli mugezi wa history yagenda ko ne Vietnam nayiga okulwana bamuyigiriza pistol nanyiga nakona sabagamba kuyiga pistol najja kuyiga fighting serious ugolirawo ne bamutwala North Korea watata wa Kim Jong Un era n'asomayo ku steel nga nani amu bangamba Samora Macha olonga ali mu Fronasa de golirawo oliyazi aona apanga era kyembuuza abantu mbukana akaluka ekinana akamutwala mu nsiko kyogamba ogenda Vietnam ogenda North Korea kola Fronasa byonna byali alinda akaluka akinana yalina mission y'obuyinza eno yali mmandu kati gwa alina mission y'obuyinza okozeewo kibobukabuka mbidonga taata omulimi n'ojja okwata obuyinza sizole abantu naye kyetugamba nti obuyinza tebamalaga bugwira bangamba sejjusa yali aska LDU mu Western Uganda gye bamukiwana bamutwala mu nsiko ne banga bagenda n'omutwala ng'erodde yeddalu lingi mu mutwe
omulimu nga ku kyalo kwaliwo ninga mupangulukufu ne bamulwa ne musiko nga mupangulufu ne bamaleka emyaka gyabwe egyo nga ye mulalwa kyankalanya bucyankalanya nenga mulwa mukozi nti ekyo kitegeeza nti abasajja abalina obuyinza sinsobi gwawulira nti obuusebuusa oyagala bikwatira wano good for you sinsobi era mwabali ebicepere mu parliament muzanyirawo bammeeya ba ebyo musobola n'ekyo bayita national issue olikwatira nga tolina mulamwa toweza nnaku ezi abaye baba bakubigudde nga wagenze dda Museveni nga yayina manyi nyine byafaayo byentero somasomamu awo naye nga bikulaga nti yayina ebigendererwa ebinene yali agala n'abamugumiikiriza nnyo kubanga wanonera binaayisa gye asooka kikwatemu nga naye yennyini aso kikwata naye nga mucu kiringa wonabeerawo nga oli musambi bwa mupiira naye nga waliwo bakabaka mu kkubo nga nawe okuba munana naye nga waliwo bakabaka batula mu makkati awo bakuba ekinnya kituufu naye nga ogamba oyo agira akuba kati ffe tuli bageza abamu nange ndimu olwawo njagala nnyo ekalakita ya Museveni era enkolera nnyo njagala nnyo ne tukwata obuyinza ne tubukuwa nga ggwe oli kipaapaali nga ffe tuyina eno muwanga bw'otunyiza genda binayisa jangu najja otegedde logic nze nange ekyo nkyagala Kagame era twakyogerako yakikolako mu 94 you remember bamalulwana yajja 96 where was he behind the curtain kyengamba nange ekyo nkiwagira 100%. naye it is just strategic oba okyayagala pima balabe olabe baani abasi Sankara bamukubanga yakakikwata najja bakyali bennyini Blaise Compaoré be bamutta kitegeeza ya papa mu eno vera bainde kate nagamba Traoré omulala bayinza okuba Traoré omujjayo Katonda God forbid naye bamuba ne bamujjayo bayinza omujja ne wajja omulala alinga Traoré olwenso nga lwa abali mabega wa Traoré abayina obuyinza n'obukambo singo n'omwana obotegedde mwebali abo zinange nkyagala nti tosoka kujjayo muto bajja kuba bakwabye tuula wano osirike otyo batunuulire soko olete gundi mbangama n'otalo kiranda bwe luggwa kiranda mu mukaaga luggwa yasoka nabuza tukoze tutya noboma yombali okaga means I can take on obotegedde ye kyali ekyo nze nkifiiringa ayina obugumiikirizo obwo ekisooka kyali yakkiriza emyaka Katonda yasinga ogimanya ze nwana simanyi bya myaka nalwana more than 20 years bamala chukwanaga ne kati fe bannansi tufuge emyaka emeka ne bali okabasindika buli omu nawani ku mkono 10 5 7 yabasotinga myaka 10 kuva 96 paka 96 buli omu nadda ku mpaji ye tugenda tukachenda mukanga ne constitution ebafugawo eri okulembeze nga buli kimu kiteredde bannansi kuna watu ne kotta kule emitwe atayina waagwa ng'owedde kyokka by that time nga tuli ku lootinga abalwanyi abapya 9 tugenda from 96 kale twalwana naye katukoze eki yali sese tulampola era bali bayina omuliro mungi ona abali bamunyo tulwana tukwekampa tugenda kufuna ebizimbe ebayitirivu nnyo yabasotinga myaka 10 bonna ne bakkiriza nti wamma katusirike otherwise government tulina okumanya tulina okubeera government bwamala okola semateeka wa 95 yabagamba engeri gyetukoze semateeka nga yenze mukulembeze njagala just mugezesemu emyaka emeka ndabe enkola gyakola ki gyatambulamu kyali kyakatambula bo bennyini ne bamugamba nedda ssebo tovaawo constitution egamba ebisanja bimeka 2 yali atambula ekyokutumazo kimuwa bo bennyini ne bajja obubinja bubaamu omwo ne bajja ne ebisanja ne babi stretching ate tujjo tamulimiti tuzijjeeko tumwongedde ekisanja ne tuyiriva tuba tukyale nedda wamatukwagala age limit tugijjeeko ne tugenda paka nakati katugenda nga mugendo nakati Museveni akulaga nti omukulembeze alina kuba mugezi nnyo kuba akulembera era bwe kiri kujja mpayo enseemu erina omukulembeze omusiru ngali unpredictable tateberezebwa kyazaako bwe kirina okuba apart from this Trump akola ebyamatanta gwe tundi ewa China gwesobola predictinga oba wa Russia olaba ne Ramaphosa si mwangu predicting oyo wa South Africa si mwangu tuli awa brother Kagame gwesobola predictinga olaba n'omukazi Samia Suluhu bamuzze lwa international force yesumbuwa Suluhu yemuletera n'okukola bino simanya abantu babasse naye era akulaga she's stressing with some people oba mafia we Kenya gwe tuba tugamba Ruto teri mukulembeze musiru tamalako nnaku ezi olaba ne Salva Kiir naye era si musiru atalinya ku ssomero kubanga afuga South Sudan teyalinya ku ssomero oyo mwana wa ntalo simanyi myaka 67 ne bamuwamba abayeekera 19 ne bamutwala mu buyeekera ku myaka gya 6 oyo mu lwakulidde mu ntalo Salva Kiir yakulirawo olowooza abo baana ba ntalo yakule bali yakamaca be baasoma abo ba Salva Kiir bo baana ba ntalo
all the way from long time eyo mabega myaka jankaga 7 nabo balwana bakulidde eyo so kati lyo gwanga telikwatibwa wanso byo kyobala ne John Galanga bwe yafa Salva Kiir ye yajja lwaki si yakamache yasomenye yali alwana tewaliwo ba azazi mu Sudani yo Maserengeta in fact ne mu Sudani yo ne mu Sudani ne yekalutumu era nayo ataddewo nyembeera era nete yasoma baba ate na babadde na mundeera si edagaro yali kyaliwa Bashiri ati ne munne Buruhani jeno gwalwana ne bati bakinywi otherwise teri agera teka ombeera nga tewali nga toli linkage ya munda very good so ino kubaako munda okusobola okukwata eggwanga lasi tugenda sibula abantu nga tetuna sibula abantu olwo omuntu gwenjagala twogereko bamuyita maama Nammeere kuga just mwadde kya maama naye muyita Justin Nammeere owe Masaka kyalo yalina ekintu kye yakoze kwega nakikkaanyiza ze siwagira bantu kusiwuuka mpisa wamulabyeko ku TV namulabyeko ne mulya nnyama siwagira bantu kusiwuuka mpisa naye wano we wali ensonga twagayogedde ku baana ba NUP abaali batiisatiisa n'okuvuma abantu you remember waliwo kikarakita ekyali kyaleetebwa abantu b'opposition kati ffega bavuga mmwe mulabye kaki muli baana bato kati nga naffe kituluma nga kituufu osinga emyaka naye gwe olinamu naawe ekibeera kyo mmwe ebyobufuzi temubimanyi obategedde logic babadde bayina kiri ekirowooza nti bo simanyi bamacuwa mu byobufuzi either mu kwogera mu ndabika n'okujooga omukyayita ejjoogo lyayogera kugalaga nga ne bagamba abantu bano ekintu kye baleese mu byobufuzi ebyokuzola yazira tekijja kisoboka era ne mwena mukyali kitandise okulya avuga mukira mulindako ne enasana nakubirawo munega temujja tumanyiira enaale mu bavubuka muli bameka bamajoli gye beenaale mu abakadde batono kati abavubuka bebazze n'ekiri ku opposition ekireetebwa eno kyetaaga onnogera eddagala aliya naye eddagala nyize nabagamba bino ebintu Bobi Wine nga bwe yagamba mu ghetto bwompa oluyi nkuddiza ŋŋuumi twafunye Nammeere ajja basobola bw'omusongamu ng'ayimuka bw'omuvuma ng'akukuba bw'omusoza ng'akuwemula otegedde kati agenda kukolera ki nkugambye egisooka baakitandika ojja abana bakuba obucupa abantu abimbi bakubanga obucupa ku stage nga yo ssebo poliisi egamba politically bagamba abantu baba n'obusongo bwabwe abantu oba otegedde poliisi negamba kyetaaga obbakwata naye tuba tetubategedde Alien Skin ojo bye yakola ng'ajja n'ekigali kye ekya Fangoni n'okakasuka akacupa awo wennyini we bakulumbira neba kasita baba ojo mu nkuuka kasita baba ba buli yaddamu okuba abantu obucupa tebakyakuba nekino ekyebyobufuzi kyali ng'oli akutiisatiisa olwokuba tolina gy'omuloopa n'akuzolera olwokuba yembu akusinga emyaka nganda mulya nnyama ye agamba Nammeere muli baana bato simanyi eri ku mitimbagano temutegi otegedde logic gwe tuledde ebyo byoyogera eryo lyejjogo nange njaga mulya nnyama muli musajja otegedde the vice versa yensonga lwaki nze mpagira Nammeere 100% lwaki twafuna hooliganism karakita ku opposition nga yeetaaga tu ataka with hooliganism oba otegedde munasana nakigambako nti twafunayo abavuka abalooza nti bagenda tisa n'okkuba abawagizi naye nga tetunayita poliisi ejje tuyambe ffe kasukena ffe tukole ekigurupu ekyerwanako nga bwonkuba nange ngenda kukuba kuba gwe mmalako eddembe ze nwanirira ddembe lyange siwanira gavumenti gwolina eddembe erinkuba tugeze over what I'm putting on kati ye Nammeere ndi Nammeere gabe ye muntu gw'osooza n'akukuba n'omuvuma naaku oba otegedde logiki omubuuza full figure so kyonna kyekiri ekyo ki negative character kibadde kyaleetebwa abo abantu wamma just tebatiisatiisa tusooke tukkirize nti politics tagenda kuba wakutiisatiisa kujerega myaka kuzoleya level mugoli mwana muto Nammeere oyinza omuyita omwana omuto nini kyegamba kati ekyo kyetaaga retaliation bw'oleeta obusiru ndeeta busiru bw'oleeta okumanya ndeeta kumanya so thank you so much Justin Nammeere Katonda atukuume bonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero tugenda kukoma tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.